Amanya n'eddoboozi Sakozi Farouk ng'ensonga etuleese wano ensonga ya Vivian. Vivian yavuddeyo n'agamba Brian White abadde amukuluusanya ne banne babadde abeera nabo. Ne tugamba no, tulina onoonya taata wa Vivian kuba maama we baatugambye ali Netherland ate taata we atugamba nti ali Mbaraka ali mu Buwarabu eyo. So tugenda kwekkaanya ensonga zino nga tuzijja ku source kuba ono Jingo Edward yagamba yazaala omwana ono era omwana ono yamuzaala mu 1998 mu mwezi ogw'omwenda n'obujulizi bwe buli. Era abamu ku baakula ne Vivian nga Kuba we bali abazaalibwa mu tayimu eyo si bwe kiri. So omuwala gwe bayita Kuba asobola otuwa obujulizi ku ekyo yazaalibwa ku AGM ne Vivian. Waliwo omukyala bamuyita Aisha ali London oba Bungereza. Omwana oyo yakaagala nnyo mu buto. Kati Jingo Edward njagala ensonga zino tuzitandike mpola mpola, tuzigende mpola abantu bazikole ki kuba waliwo sayidi egamba nti ssebo omwana baagala mutwala ku Musaayi lekera okwesiba ku baana baaba naye tugenda kugendawo kuba senga ye yatukontaktinze n'agamba nti no era lwakuba ennyonyi zino ze zitusibye naye nga twandibadde ffe twazze dda oyo omusajja byaliko byakalebule. So kati njagala otemeretemere abantu ensonga obabuulire ekintu kino gye kyava, ekintu kino kiri kitya. Amanya n'eddoboozi bamuyita Jingo Edward. Ne twawukana ne mama wa Vivi ng'omwana oyo tannafuuka muntu mukulu. Naye wabadde asomera ku Buganda Road abadde ayitanga nnyo Nakasero we mbadde nyimirira nga nkola obwa plumbing wange. Sirinawo office naye street nga w'omanyi nga tubaatiriza ku maduuka. Era ne Nakasero awo waliwo abantu abamumanyi nga omukyala Nantonga muyita maama kuba omukyala Nantonga mpita kkojja. Era simanyi oba baalabye ku bintu bino ku TV kuba bagenda kuwulira bubi nnyo kuba omwana we buli ngende Nakasero bamukola ki bamubuuza nze omwana aliwa ne mbaga waayo omwana yatandika okukola aludde okulabika nange ndudde omulaba ngeri gyali mwana mulabira nani ne maama we. Mama Vivi namukwanire najja nankumbi zoni bayita Stella. Mwana oyo yali abeerako ne wa mama wange nga nkyabulaabulamu ku myaka okubeera settled ku mwana. Era mama wange alina ekibande nti era yamanyi ti Vivi ngola ki era mama wange lwengende linambuuza omwana omulaba nti ali ne maama we. Era ne wodi ezimu zonna kuno mama Vivi yambuuza ku maama ali atya amagulu gali gatya. Kakati mama wange atamubuuzaako ki ng'omwana si wange. Kyogamba goyinza okubola biyira obuuza ku muzadde w'omusajja nga te omwana mumanyi si waayo. Waliwo n'ekintu ekimu kyenzijukira kibayita obulira. I think bulira buli ntinda. Mama wange ayinza okuba bwino bwa bulira bw'omwana we buli ayinza okuba kali aka Vivi akayina. Era ngenda kukubira mama essimu mubuuze kuba nadde sinaba bigenda nnyo maanyi nnyo mangi. Ngenda buuza mama akali aka Vivi go akatereka okiwulira tulabe awo bya Baganda. Naye mu buntu omwana ono ne family ya mama Vivi yonna okuli Naalongo kuliko Sala nono omwana Roni omuto agenda okujja muganda mama Vivi gwazaala omuto bamuyita Sala azaala omwana w'omukulu ayita Roni alina emyaka kati 18 ali mu senior 5. Okitegeera amanyi nti nze taata ki ne ku makya bwansanza ngambye daddi twaswadde ne muga Roni muganda wa Vivian muto we yamuzaala muganda mama Vivi azaala. Okitegedde Roni waliwo omwana Kizza mama Vivi yamuzaala. Waliwo omulala ali Mbaale. Omwana sayina maanyi gakula nani na mama Vivi kuba mama Vivi ansingaku ku ki ku bukulu mu myaka gye mukulu okusinga ani nze. Naye tagikkiriza olwokuba mumpi n'obweru buzaabuza. Okitegeera oyinza obutategeera nti muntu mukulu. Tebana abantu bonna abeesibye ku mwana ndoza ffe olwokuba tetulina ssente omwana bamutwalako mama Vivi n'amugaba wa awalala. Ate abantu bo bakyakiraba ng'ekyomuzannyo. Nina nawe wala mama Vivi namusanga ng'agaba omwana oyo kakasa ku Wamala Road. Ku Wamala Road. Era waliwo omukadde omu nanga nti omukazi waba tannafa tukakasanga nti omwana ki era nakyo mumanyiiwo. Bino bintu jabbi wanvuya nnyo nange kuba nange kati noonya kufuna kutegeera nti omwana wange oba si ki bw'ataba wange nze sina mutawona sina kyenjagala nze sina gwe njagala de singi 10 nze n'obuseera bwange butonotono nkola plumbing wange amala zisagala bugagga bwakukanga bantu.
Era sira kyenjagaza nina omwana omulala omuwala nina abalenzi bana abalala. Ono si yannuma yekka wabula kyennange njagala okulaba nti abantu bategeere nti waliwo abantu abayinza okuzaala abaana ne baba babbako abakazi omukazi n'akufunzafunza omwana n'amunyigiriza mu famire kuba omwana waliwo emboozi kifanumyako emu nanga nti daddi waliwo oyinza okubeera awantu ng'oli ku dining oli amata olya keeki naye nga toli siwewuwo n'ekigambo ekyo tayinza kiddamu kati singa twalina recording nga zino omwana yagamba atya nti osobola okutula ku dining mu bantu nga ne siwewammwe naye nga buli kimu kifuna naye nga siwe ki nga bw'onooleeta omwana mu makaago naye nga si waawo okitegedde. Maama Vivi njogera naye nga 13 mwezi ki mwaka ki guno gwennyini 22 mubuuza nti Maama Vivi naye ebintu byempulawulira abantu bankubira ku masimu sitera nnyo okubeera ku TV bankubira nti omwana talikkiriya anziramu nga ŋŋamba nti anjogedde ne mwami Bryan simanyi biki Vivi aliki ali fine kakati omuntu atali nanyini muntu ate wakyanziramu ebyo. Abatuwuliriza ono gwe tuli naye abadde bakatweyungako taata wa Vivian omuwala eyagambye nti Brian White abadde amukolosanya. Naye ekisinga okunnuma bulijjo omwana ono banteerawo nze ekisenge nze musajja wattu mmanye eno muwala wange alina ennyina so alina bantu balala abantu abalala bakedde kunkubira simu kati bate bakibankubira. Mama Vivi atuuka ddi omukujjako ate Mama Vivi yankubaawo emyaka ng'ena amunzijeko yajja nanga mpa omwana wange biki kubanga emeka ngena kitundu ng'agenda mu 5 nali mulekera abanneyiba Mama Julius mbaga Mama Julius omwana ono nze ngenda ku bisaiti kupambana musigalize wano olumu nkoma n'ekiro n'asubanga yasuze waabo abantu abo bonna weebali era bonna beewuunya osigedde. Mama Vivi namugamba waliwo abadde asula Mama Vivi wuuyo yono namugamba Mama Vivi ti omwana ono ekiribawo kyonna mukulu wano tombuuzanga kuba gwe omwana omwefunzizza zitwekala njokolereko naye naye ekiribawo tonkolanga ki tombuuzanga era nze nali ndowooza Vivi na butabeera mu nsi nga mmanyi kuba speed nga esusse kino speed eri etya speed kijootegeeza muli ali wagundi mama omubuuza omwana omulina tya ate mwana nomubuuza omwana okusayizeeyo akuvaako atya n'abeera nga tobeera naye close okiraba ssebo tikiriyo omwana muganda we wuuyazze ne mugajjeki omuntu w'emyaka 2 aba akola ki ategeera kakati tutunule butunuzi tulabe era nze bino byenjogerako nabyogerako era Vivi watali bawange era namwogerako nenga nti omwana ono kiyinza obutavaayo bulungi era kyawunsi kivaamu nga si kirungi ate ali ku TV yayogedde ekigambo ekitayinza nakuyisa mu kamwa kange ate najjamu kino nakino emirundi 3 ate badde taatawo nga waali mulamu duke wa taatawo mubuuze daddi nafunye ekizibu kati njagala sooka tegeera ssebo Edward omwana akuwaggukako atya ne yeekwata n'abasajja ba Brian White nga toyina nga temuconnectinga ku simu kwogera nti kigenda maaso ekiriwo kiri bwe kiti one day nali ne maama wa Vivi nakubira Vivi ku simu tuli mu nju ye kazigo kalumu kamwawo ngaera awo kusitera kamama Vivi kuba 7 CD akyaliwo nga akyaliwo ebiseera ebyo nenzija nangamba ne boogera ne muwala we nga tambule nani gwagenda gwayogera naye namwana agamba kwata ono nayogera ekigambo eki nagamba bugambe hallo nze Vivi nagamba daddy nemugaa wangi nangamba daddy nga toyogera nemugaa nsirisi sina kyakugamba oza wakinali omwana yagamba oza bwati nemugaa Vivi sina kyakugamba maama sagabirira busungu kati obusungu butandise okujja omwana nangamba daddy waki toyogera mbuulira daddy kiki ogamba ki oyo akwagaza ki kati kati bino ebintu byonna senga nali nina simu yange nga ngi recording senga bintu babiwulira bulungi kakati lwaki ate tali bulungi ate nga ku TV nagenza okulaba muwala nga ayogera ebigambo ebitasaanira na ku bantu. Abatuwuliriza Jingo agamba nti yayogera ne maama wa Vivian nga 13 omwezi guno gwennyini 2020 mu COVID ono. N'omubuuza nti omwana ali okay n'akuddamu nti omwana ali fine. Omwana nga 13 leero 17 zenna kunya omwana afubutuseeyo nga 15 16 15
ku Friday Saturday Friday n'agamba nti omwana abadde mu kunyigirizibwa okw'amaanyi. Taata agamba maama yaŋŋamba nti omwana ali fine. Ebintu mbirabye ku TV wanange ntandise okutunula omwana wange ndaba ku TV ndaba tebiri kiriya yesebo. Mama Vivi alina direction yasobola okwogera ne balinze siyina de connection y'omwana wangu. Connection baali bazikujjako. Sibangako nayo. Nze siberangako na simu mbonjogera na Vivi ku simu yange. Oba Brian White. Siyina na simu yange. Amalubuzi gakwatibwa mu simu. Balage simu yange oba nali njogereko n'oyo omuntu. Wa. Era dire kati simu enkubira nga sigimanyi sikukwatira ki. Era bonkwata n'onjimbuuza bye sitategeega nti bye sibimanyi. Jingo, kyenjagala okubuuza. Olowooza omwana ono baali bamutadde mu bintu bya Brian White nga waliwo akifunamu? Ekyo sijja kiwaako nnyo bukakafu. Ne Mama Vivi yabadde nga musanyufu nga muwala we akola wani era Mama Vivi banga lyonna omwana ali amaze wa Brian White abadde nga musanyufu ali wa Brian ali ku TV tewamulayi ku case clinic nga ali so happy. Kakati nganze I don't feel bad because yakuza omwana we which is okay. Omwana wange ali mulungi ne mama we asanyuka nti mwana kakinga wenkola amazzi mama wange teyansomesa plumbing. Ni yagenza okudda mu nkulaba gine emyaka gye nnina ku meeting naye tunyumya tuli emmere nga wula bampita engineer w'amazzi musanyufu. Katwawula ndi omwana we zenga security foundation kiriya ne mugamba kitunuulire wetegereze fine senga badde akola eringa bwadde ewuwo kitegereka naye omwana ali close n'atuka okuŋŋamba nti okulaba omwana oyo Mama Vivi akantu akosirika erabira nti okulaba omwana wange ate batandise kuŋŋamba mala kuwandiika biki ate ebbaluwa no writing nti I want si kalungi kanti mutani wange omukulu nga namukuwadde akola mu Bukedde nga ate okujja ku Bukedde omulaba ng'abeera mu Bukedde TV tavaayo oba mwamuwadde apartment nga nze okulaba kalungi ate mala kuwandiika ate zatasoma n'ali mpandiisa eki nyige kinkumu bantegere nti yo taata wa Vivi ne mugamba Mama Vivi otunuli akantu ako batandise okuga nti wandiika wenza obutavaamu kintu kirungi nti omala sayininga gwe Mama Vivi omala kuwandiika gwe atasoma kuti yasoma namugamba nti gugenda kuwandiika ki mukazi wattu. Nze sagala muntu yenna antekeko pressure. Nze kyenjagala kintu kimu confirminga Vivi muwala wange ebyaddala oba si muwala wange. Ekyo bwe nakitegeera nti wange nja kulaba ekyokukola wanaaba si wange era mumatire ntawakale ngambire byonna natereka byampewo nkwate ebifaananyi bye nnina byonna mbikwateze byange evidence yange yeno mugaye Mama Vivi oba Vivi yalibaawo mugaye kwata oyiwa maama wo. Singa wa Vivian ali Norway, is it Norway? I think Norway. Yavuddeyo n'agamba singa tabadde COVID yabadde agenda alinnya nnyonyi ajje Kampala omwana bamutwale ku Musaayi weesiba ku mwana atali wuwo. Lwaki alina omuntu omu ali ku simu yange yansinigireka message n'agamba oyo mwami mumanyi. Nina abantu bangi kino si kiwayalinga nti nze nzekka. Bwe kinaba kyetaagisa bantu kubeerawo basiiri weebali abantu bonna weebali abantu bonna nga nzaala omwana oyo weebali si yagamba nti nze nzekka tulina twagala tujja tutambulanga nga nti oyo gumubuuze si kugamba kigambo kyonna kugamba genda awo mubuuze kitegeeza ki baga nti si buwe tewali mutawaana. Nina we twasulanga mu kayumba k'ebiri kitundu muzeeyi mpiso gyali abimanyi amanyi nti oyo muwala wange tuna kyebali abantu sinabagenda nabo kuswaluka nze nkyakikutte mpolampola nkyasirise naye nze kinoonya ku confirm omwana wange. Abantu bagamba nti essaawa zino muvuddeyo ovuddeyo olw'okuba omwana baagala kwabya Brian aveeyo kasente kati muwayalinge omwana ne maama muwayalinge Brian aveeyo kasente. Sina kye mubanja claim yange ya muwala wange kudda mu ngalo zange akowulire kaliko ogambye nti Omusaayi tukebere Vivi wange si wange kamala bumazi kimmala kyokka singa naga nti tugende Musaayi oba eddwaliro liri lino case clinic oba biki batukebere jingo omwana wesiwe era wataba wange siridamu kwogera na muntu yenna. Kati ekirala jingo maama bwe yawulidde ebintu bino omwana agamba badde bamukozesa naawe n'obiwulira naye n'abiwulira yakubiddeko nga mukulu munno akugambe nti waayi nsonyiwa n'agamba luli nga 13 nenkugamba ebintu biri fine naye ebintu byakubye sama anti Mama Vivi simu yagijjako ndowooza 14
13 yaliko gwe yakoma nesindika nemuga nti nina byendaba ku TV era okuva ne kola simu eteriiko. Abatuwuliza tugenda kwogerako ne muganda wa Vivi bamwita Roni yatubuulire ekituufu kyeki kubanga taata yagamba yalirede ogenda ku DNA naye tavuddeeyo nti oba ayagala ku bintu bya Brian White awo mukavuyo awo baliiraawo talina na ttooke zisagala sente zenzulwe ninamu obusente bwange bwenkola bu mazzi nti weetaaga sente olina muganda wange nzipula bamuyita Kirumira Brian White si ye Kirumira bayitawe kitegeeza Vivi abamuwala we Vivi yeddirange we manzi taata we kujja nga kikoze eki basonera lukikola ne bagalaga Musaayi sigwe gwange naye nange nja batekako trick nina omusawo gwenjoga nti dokita kino gwo kimumalira mukama wange kuba nina omusajja mukama wange eyangana ejjingo ng'oli muto omukazi agamba omwana wuuno nange nkolabye muganda wange abali ku kamera nangamba naye omusajja akompuleninga omwana ali myaka nga 2 plus omusajja akompulengira omwana nina emyaka 4 mugwo mwena mpeza na mugumu okikkiriza banzala 7 mwezi gwa mwenda mama wange wali ati yanzalya mulago omuntu gwe bazalire mulago aba stede ne mama wange simukadde tawunganga kayogera bulungi era nali nkola birthday yange yasooka mu bulamu bwange mama wange n'abagamba emyaka anagiina right nze kyenjagala confirminga Vivi muwala wange wakati byatabuse nange wano nafunidde omukisa bulijjo nina ekisenge mama Vivi nga yanterawo ekisenge ogusenge guli ogwa mu America gwe bateekako America tebweyagala oyinza totegeera omwana oyo si nange kati kano ke kazanyo kange ntegeere Vivi muwala wange kuba Vivi yali ali wa Brian White mama Vivian mumpanira ne muga nti ne wetegereze ensonga omwana age ibadde ebulamu okubeera nga yeetengerera tuba tutuka ku lawundi ekibwe yali mu Range Rover ya bulaka ku luggi ku ddirisa n'agamba dadi lwaki ate yali ampita dadi senga nalina kamera ono yentulawo nti nenseka na busesi kati bino Vivi ngende Musaayi naye kuki so no kireka obulesi nenga nti njo nkiresi Vivi bali bamutwale Vivian yakimanye mu mutima yagamba dadi nja kukubira yakola bwat oyo Beni singa mali ne namba yesimu mbadde bali nakugamba nonya kavuka bakaita Beni kuba tekakyakolewo kati kabeereyo ewaabwe tekakyajja mu kibuga ngeri boda bwe neka ngamba what Vivi oyo litupaka ne boda basirikale baganye moto ku mumbi Range Rover eyo ndoza yali yakubiri ku omukulu oyo mwami Brian Range Rover ya black nga teriko na number plate nga mukulu oli ali mukali akabula kalungi comfortable nga akavuga bwomu mama Vivi nga tana bagenda Dubai nali ngendayo nga mukyalira nga mumanyi bulungi nga ne Vivi ajja waawe waka kitegeera mumanyi Vivian mulala mmwe nga gwe mwesibako oyo yennyini yabadde ku TV ku NBS yo Vivi yennyini gwe mmanyi oba muleeta omwawula mwawula bulungi mumanyi muganda wange kankubu amaze ebbanga kinga tajjaako eno wamwe balaba ebbanga lyo libadde ddene nasembayo mulaba libadde ddene kankubulire libadde ddene we nasembayo mulaba era okuddamu mulaba nga ali ku TV akaba maziga oba bisenge 2 oba 3 oba kimu nenga obeera wuwo bantu bye babalowooza nze sina kyemmanja kuba muganda wange emyaka gye mmaze sibanja muntu yenna ne mama wange simubanja naye nze wendi mpolampola mu nsi zetuludde kati confirminga Vivi muwala wange si muwala wange kyekigambo kinasembezaayo naye nze kyendabye kitegeeza maama wa Vivi abadde alya mu Vivian ekyo saagala weebuzeebuze jingo bw'oba ogamba nti wabaddewo ekisenge maama wa Vivian ye yatwala omwana ono ewa Brian White si kyo maama wa Vivi sigenda kikakasa naye maama wa Vivi yadde ayogera ne Brian White nga era bwakingamba ku WhatsApp yange nti musajja njogedde naye Vivi ali bulungi kakati gubo nze wano ndabye kirala ku TV nenkugamba gwe maama noŋŋamba nti njogedde n'oli ali kiriya so nate yavaayo nadda simanyi yadduka dda simanyi ali mu biki simanyi bamukuba dda simanyi bino biri doyidoyi bigambo bingi biri ku TV ebimusobola nabyogera mu bantu kati ye maama Vivi amanyi ansa era kisinga okunuma mu bulamu bwange kyali badde ebintu bino maama Vivi nga waali mu Uganda senga yabaddewo abinnyonnyola saaligenze na ku TV yonna naali badde gwe pininga nga mugamba maama Vivi olaba
N'aligenze wa Naalongo muganda we mukulu yamukuza ne muganda Naalongo mulaba kakati mu mmanja ki muwulira omwana ono mulaba mama Vivi byakola omwana omutute mbayaye sibayaye bebamanyi bibusizo sita muntu muyaye omuntu omuyaye simumanyi simanyi Brian naye mukulu musajja mukozi wa mirimu gye simanyi nnyo business ze zinalabanga muntu alina abasirikale be bamugulira amakubo ndabe emmotoka zo bagenda kugaba bintu bizibina birabanga olwolumu ku TV naye nze tebinkwatako kuba temulimu maama wange gwe yawaako yadde maama wange gyali nti we sitaba na mutwalo tali ekigedde funangako kantu konna okuva wa Brian White sebo yadde bisatu naye saagala nakufunayo nze njagala Vivi yekka nkonfaminge Vivi muwala wange si muwala wange abo bagamba nti waabwe nze sigera kulwana na muntu yenna bigambo bingi era senga bwalijja nankubira nga esimu yange ogifunye nti ngifunye bwali nkubira ti bwana jingo oli ludda wongera nja mugandi ndi wano kwaseekweka muntu yenna mugendi wano ndi ka site oba wajinkwetaaga wano ngenda nga bonnonyeza omwami wa Bukedde oleko nga gandi siriwo gambe ntambuza bigere nvanya na mako bigere nzija onda bicho yagala mbuze cyo yagala nzija kiri kimu confirminga Vivi wange ebisigadde sibimanyi toyina kyobanja Brian White simumanyi na mulinya sina na gwawule kunga mugambako gwo mumbulira nze muntu mba muta Vivian Jingo lirinya lyange linamuwa kimmala bumazi bwe nategera nti Vivi muwala wange siza kwesiba ku Roni nti mutabani wange oyo mutabani wa taata we mulala ye Kaddu mama we muto wa mama Vivi tweyanziza nnyo kakati abatulaba Jingo yagamba insisting agamba yagala mwana we so omwana kasa akitegeera nti mwana we Brian White alina kyamubanja oba biri byabaawo oba baali bamulyamu omwana we eyo mu nkukutu talina kyabanja kyayagala era ekimugjeeyo okujja ku kamera kuwulirayo bali abagamba nti oyo akaya nangaani si taata wa mwana akaya nangaani ku time eno naye Jingo agamba maama w'omwana essimu yazikatinze off completely off